Mbalamusizaako bakadde bange wonna we muli ne mbebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala amannya nze Julius Katongole Mumira Nsanafu maze okutuuka ssaawa ze zino zennyini nja kusaba ekintu kyokka ky'oba onkolera kwe kulaba nga otambuza information kwe kulaba nga otambuza obubaka otegeze munno omugambe nti Mumira Nsanafu amaze okutuuka ate tubeere nga muganda wange tutambulira ddala bulungi tukyali mu kaseera kakulaba nti tukungubagira mukwano gwaffe omwagala abangi the Honorable Muhammad Segirinya Mr. Update Mr. Update ye tulina okumukungubagira kubanga yali munnaffe ogugwe yagukola yes abafamire n'ab'emikwano bayinza okutwalizibwa ssente batwaliddwa ssente nekye tubasaba mubeere nga Mr. Update mumusabira Allah w'ekitiibwa abeere nga mwajjana Firidausi mawulire nga tuusizza mangi nnyo ag'olwaleero kubanga ate mulowooza abatuuze tebalumbye maama abatuuze tebalumbye maama ewaka bino byonna Mpuuga gwo bireeta nagamba Mpuuga nagamba abantu baagala Kyagulanyi tolumba maama tomukozesa nsobi kati abatuuze balumbye baagala gajjajambula basista abatuuze balumbye wali mu nnyendo mukungwe we twaziise babagamba muwaayiriza mutya basista badduse waka batiddewo neddala Mpuuga kati olaba ebintu bwe bigenze kubanga abantu amaanyi g'abantu kasita balabanga okutte ku president okutte ku National Unity Platform baba bavaayo buvi nange Mumira Nsanafu sisobola kuba abamu mubadde mikwano gyange abamu mwenna ttiimu ya Segirinya famire muli mikwano gyange naye bwe kyatuuse kukumanyira omukulembeze waffe kukolesa obulimba kasita mwakwataganye ne Museveni Mumira Nsanafu ne ngamba kwayambaya mwenna ne mbagoba kubanga kiri ekinene kye tulina okutambuza ye Kyagulanyi Robert Ssentamu kati abatuuze balumbye awo butale bakedde nga bakambwe na miggo basista bayise manju abo basista bannasaloodi kyokka nga bagatta bugasimama kati bavuddeyo mbu baagala kumanyira baleeta ebibozibozi babawadde ssente Segirinya yali ng'abonaabona ali mu kooti nga basista tebalabika Mpuuga yabakozesezza n'abalimba mu kamera nti mwogere miliyoni 600 bonna ne basirwala mwanyina zeriita kalungi salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kati abatuuze eggaali egenze waka Allah subhanallahi eggaali egenze waka ebadde enkambwe era eggaali eno ngenda balagako ku bibaddewo ensi ebirabe era Mpuuga njagala ojja ku vidiyo eno nsooke mbaabye olunaku lweggulo bwe nafunye information nti bapula Mpuuga Mr. Bitano maanyi ga Kiwato agezaako okukola press conference amatize famire abagambe mwogere kino na kino era Mpuuga missioni ye ey'okulaba nti bawamba omulambo okulaba nti Segirinya bamukolerako ebyobufuzi najja n'alimba muganda wa famire n'amugamba totya ngenda kuwa ssente n'asooka n'amuwa miliyoni 10 jala musooke mu birabe n'amuwa miliyoni 10 bwe yamuwa miliyoni 10 njagala mulabe ebintu bino kubanga wendaga wagenda beera wazibu yasooka n'amuwa miliyoni 10 ow'effamire yono ng'amuwa miliyoni omulaba bateesa miliyoni 10 kyenjagala bw'otuuka ku mukolo yono balaba akabondo miliyoni 10 10 millions okusanyawo ligasi ya Mr. Update okusanyawo ligasi ya Honorable Muhammad Segirinya kakati bw'amuwa miliyoni 10 njagala mulabe owa famire n'agenda ku mawulire njagala mukirabe bukedde mwakirabye yuno wano ng'ayogera alese gw'abaddajja ono by the way oba muganda we kasagga akola ngani olaba njagala otunule wano bukedde ne wandiika Parliament yasaasaanyiza obukadde 9 ku Segirinya okumuziika mbu Parliament wulira obubbi
butenti bwe yatadde eri na buli kimu mbw'obukadde 9 ekyo ne tukikoma kati Mpuuga atuuka ekiseera ng'ekintu kimutuddemu nga project gy'ayina akulaga kuba omukyalo ono kati njaba bino nabyo mbyogere kwa Sseggirinya ali mukwano gwange n'abiŋŋamba n'ebibagamba ne ku mpewo wano n'ebibagamba ku mpewo waliwo kati njala musooke mulabe kubanga bwendaga wagenda bbeera wazibu bino Muhammad Sseggirinya yabiŋŋamba nenzija n'embibagamba wano ku mpewo mujjukire abangoberera waliwo omukyalo ono njagala mumulabe bulungi omukyalo ono avuddeyo n'agamba ayagala bubaka bwa Parliament ngenda kwogera ekyamwawula ne Sseggirinya mwe mwebuuze omukyalo ono kansooke nzije omukyalo ono mubalage mukube mu bulamu bwa Sseggirinya ng'avudde mu kkomera oba mwaddamu ne mu ddwaliro eyali agamba nti mukyala we eyeyita Mama Ibula nja mubalaga Mama Ibula aluwa yuno ono Twaira Akandinda ulira Twaira Akayinda njagalo gye wano Twaira Akayinda njagalo gye wano ono Twaira Akayinda Sseggirinya Muhammad yampita ng'ali mu kkomera n'angamba Katongole abo bantu bali mu kunkola mu ssente abo bantu bali mu kukola ddiiru ez'ekisiru Mpuuga yabasitula n'abatwala ewa Museveni n'abamatiza ne bakola buli kintu ono omukyala Smart Twaira Akayinda kati Twaira Akayinda project ya Mpuuga era nina mu source gye nafuna Sseggirinya n'angamba Mpuuga yakwata mu mukyalo oyo n'agamba naye omukyalo oyo namuzaalamu omwana omu bamuyita Ibula era n'agenda ew'omusajja omukyalo ono mission yagenda neesiba ku Sseggirinya n'alagirira abasajja bye baakola kati ono Twaira Akayinda yuno omulaba Twaira Akayinda Mpuuga atuuka atula ne bano ba Twaira Akayinda mu meeting mu kusooka abagamba gwe tuba tulangirira mu mawulire yogera mbu oyagala obubaka wa Parliament obubaka w'Empe North naye Twaira afuke mupi w'Ekawempe Twaira Akayinda bantu mmwe ng'ate ebintu mubifudde comedy mubifudde komiki kati bulya Twaira Akayinda bye bamugambye okwogera era ng'akulaga mbu Sseggirinya yamulabira mugenda kweyabya mwekka wulira nja Twaira lindako Twaira oyagala gaana kwogera kati nja Twaira Akayinda akakasendi bino bituli musi bya kusaaga Twaira Akayinda ono njagala mumuwulirize bulungi asaba bannakawempe era mbawe information Sseggirinya byamwogerako ngenda byogera kwaba mulooza mubadde mikwano gya Sseggirinya okutusinga mulooza mugenda kunafuya National Unity Platform nga mukosa ba Twaira kuba Twaira project ne tiimu za muwalo ba sister bibajje ku Nasarodi ne mama naye yalabisengo wa Nasarodi tebasobola kuwa ekibiina kya Nuupu tebasobola kuwa ekibiina kya Nuupu tekisobola kuwa milioni 10 ate n'oyogera ebyekisiru bakuwa milioni 10 NUP ng'amabugo Parliament nava milioni 2 ne bakuteeka mu kamera n'ogamba tewali ssente mama walabisengo wa Nasarodi ulira Twaira Akandinda, a wife to the late Honorable Sseggirinya Muhammad, and I'm a citizen in Kawempe North constituency, the mother to Sseggirinya Ibrahim. And I wish to take this opportunity to address the whole world and everyone in the constituency and everywhere. I've been there during the time of jail, running up and down. So I wish to take this opportunity to address to you that he left a big role for me to handle, especially on the side of politics. Ulira bano nno abali mu kwerangirira Sseggirinya Muhammad Mr. Update babikoze ku makya olw'eggulo nga tannaweza na ssaawa 48 be banaddwamu be bonna ngambye ng'olaba yuno bawoza bbaawe
tannaweza na ssaawa yenna amaaso makalu Musegirinya yandese Segirinya alowoozaako nti agenda kufa. Yalowooza nti agenda kufa. N'agamba agenda kutulekera Twaira Akayinda. Twaira Akayinda wava mu Segirinya olava mu kkomera. Walezeemu musisinkana. Bulijjo mu kitu kyali Segirinya nga bulijjo tobeerayo. Nawe wakozesa chansi Segirinya bamusibye n'ogamba kanveeyo. Era Segirinya ngamba akakazi kandabisiza mu Miransana po. Kazi kali mu kamera kavuddeyo. Subhanallah. Segirinya nangamba akantu kataze kamera buli wamu. Buli office otegula tooke. Ulira Twaira Akayinda. Ulira. Wish to inform you today that I have a great feeling of taking up his position in the Kawempe North constituency. I beg everyone that has been supporting him in his favor to favor me. I thank the parliament again and everyone that has... Obawulira kati mpuga yabataddemu code babisoma busomi webaze parliament tewali ayogera ku NUP tewali ayogera ku Bobi Wine kubona ne mama Segirinya yanazanga Segirinya nalaba nti abasajja bamugira obusajja tabuyina Museveni obusajja bwa Segirinya yabutwala ne mama Segirinya sente zamusibya amaaso awotire ensi n'omuzadde akuvaamu ne bamukomesa komiki n'afuuka mama wa Nasalodi. Mama wa Nasalodi abafere ne bamudde emabega mama bakutadde mu kamera mutabani wo tannavunda n'omutwe tegunnakutukako. Subhanallah. Kyemusasudde Muhammadi mwenna mutala ku TV muli mu kusaba bubaka bwa parliament. Mulowooza ye ekifo yabadde takyagala eky'obubaka? Mulowooza Segirinya temubandaddewo n'abamu ewaka yadde ennaku ennya mu Buganda ze boogerako mukungubagire Muhammadi mubadde mujjanjaba mwe abaamumaliriza. Tuyinza n'okuddaano nga mwe abaamumaliriza nga mpuuga sente yazibawadde Segirinya mumumalirize mubadde temumwagala. Yensonga nebuuza lwaki Segirinya yalonda bafuutu soldiers n'atuwa ebifo e Kawempe. Nebuuza lwaki Segirinya yalonda bafuutu soldiers tugenda ne tulayira naye. Yensonga nebuuza lwaki Segirinya ebyama bye yabigamba Bobi Wine. Nebuuza lwaki Segirinya Twaira Akayinda. Ulira Twaira Akayinda supported us as a family in every activity and is still with us. I will be communicating most of the things in the next interviews. Thank you for listening. Why do you feel you are suitable for that position? I think I'm suitable for his position because I've been there all lives he used to make. I would be the person behind his camera. Mneba nange, lwaki ensi erimba. Segirinya live zize gwe yazibiranga mwe mabega. Neba nange duniya sente mbi. Mr. Pudet kyogamba live ze basokanga mukwatira zi kamera yogera kino. Baswita apo tubalekewa. Zebi neba nange enseno. Ono mukyala gwe yali ku live za Segirinya nga gozikwata. Ulira abaana Adamu ulira. Camera. So I learned most of the skills in what to do. I got a lot of advice, strategies, how to run that thing. I know if I'm granted power, together with my team, or the team that I will find in position, I will be able to run a constituency. Chose the former PA, but I think I have an opportunity. Kati obalaba, kati bali mu kwekuba. Buli omu agamba ayagala nedda nze gwe yagamba. Kakati nja National Unity Platform yawa family ya Segirinya milioni 10. Abakulembeze baffe tebabiteeka mu kamera. Babanonga bakasagga tebanalya kasente. NUP yawaayo amabugo. Era mulaba mama wa Segirinya
ono siye Kasagga ono family naye tebaagala kuzoogerako. Mpuuga yabagamba temuzoogerako. Tewaba wafulumya nti Bobi Wine yawaayo miliyoni 10. President yaziwaayo ku lwa mukwano gwe n'NUP. Olaba wano leader of opposition Yuno Kasagga nga yeebaza Kambalage. Omanyi ebyaffe katugenda bijjayo. Enseetege esi bwonna ebadde ebiraba. Yuno kati lindako. Kintu kino nga kikyukakyuka nnyo. Rotate. No please. Obalaba NUP yakola ogwayo. Okiraba? Oziraba oyo mukama waffe president ali wali ne maama amusaasira Kasagga lopu. Ekyo Mpuuga yabagano kyogerako. Awo tuvuddeyo. Njagala nakano mukawulye bulungi. Ono ye Nagirinya. Ono Nagirinya mula bulungi nali mukuttekaawo. Oyo Nagirinya. Mpuuga nga anoonye engeri gyamuwambamu n'awamba omuntu w'abandi. Kati ngenda ku vidiyo entuufu. Abalumbi olumbe ne bagoba abafamile abayogedde ebyekisiru ne babagamba temujja kutumanyiira. Mwe musaaga. Musaaga. Abafamile kye babakoze. Migo. Kakati mpulidde ebibozibozi ebitambula ku media nti ebibozibozi bitambula ku media nti omulambo gwa abafutu soja bayingira munda. Kuba bino nabikwata kiro njagala mulabe. Mama Muhammad Segirinya njagala munange baleme butakozesa. Awo mama waliwo futu soja yali amuyimiridde naye nga ali ku might. Mama ayinawo futu soja eyali ayimiridde naye nga amuliko. Kati tubyomanyi. Awo Irene Namatovu nga amukyaliddeko. Waliwo futu soja ali amulika emabega. Mwati musaaga n'okusaaga. Awo waliwo futu soja amuliko. Bagambye eti Ekitiibwa Kyagulanyi Mpuuga nawulidde asesebbuka ng'emberenge ng'ayogera ebyekisiru. Bobi Wine teyagenda Lubaga biki. Mpuuga munnaye Kyagulanyi yagerako ne mu ddwaliro nga teekubisizza bifaananyi. Kino ekifaananyi Muhammad Segirinya omulaba. Muhammad Segirinya yali president baamukuba amasasi. Yagenda ensambya. Omulaba Muhammad Segirinya ng'agende mu katanda mu kaggaali kwa president. Wano president yali agenze mu ddwaliro kulaba Segirinya. Yakulaga omanyi mwe bantu mwebuza amagezi. Wano president yali Luzira ng'agenze ne secretary general bagenze kwa Muhammad Segirinya. Yakulaga awo president yali Nairobi ng'ateekamu n'ennyonyi agenze kwa mukwano gwe Muhammad Segirinya Mr. Pudet n'afubya. Wow. Awo president yali Kenya agenze kwa mukwano gwe Muhammad Segirinya. Yakulaga wano secretary general David Silubongoya bali Kigonga balinze Segirinya. Wano twali mu kooti ya Muhammad Segirinya nanga awo naliwo nga secretary general atudde. Kati katugende ku video entuufu muwulirize na bino. Kubanga abantu abamu mulowooza mugenda kulimba eggwanga ne mulowooza tetutegeera. Kakati waliwo ojja kwebaza omutaka ono. Omutaka alina byayogedde muwulirize. Oli mu kwogera mbu gwe tewatendekebwa abaakutendekwa bukulembeze tebaakutendeka kulwanira mirambo. Ogamba oli wa kitiibwa wava Mmengo ewa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yatukuutira nti omuntu bw'abanga alwanirira ekikye tekiba kyangu kukimuggyako. Ndowooza wakitegedde. Tebannalwanira ku mulambo abo be walabye abannuupu. Kyagulanyi yabadde waabwe muleme kusiiga nziro na kuvumaganya kibiina na kutata na bitiibwa bya bannammwe na bigendererwa byabwe. Kubanga gwe Mpuuga sigwe wawa Segirinya. Obadde wakitiibwa nga akukkiririzaamu leero sikolerangako lutambi. Mpuuga oliko ekikolimo. Bw'oba olina kyewanyaga mu ssabo ddayo okizzeeyo ssebo. Bw'oba amayembe ga kikago otaatereeza ddayo gaze. Olaba emmandwa Kyagulanyi emmandwa gye bayita bwanika aliko emmandwa. Oli mu kwogera mbu mwanyinaze Liita Kalungi nkutumiddeko. Liita Kalungi weebale byonna by'okoze okulaba nga tusiibula muganda waffe Muhammad Segirinya. Mama wange Liita Kalungi nkutumiddeko. Njamutaagigire Mama Segirinya. Mama Muhammad Segirinya mukadde waffe nkulamusizzaako.
Weebale byonna bye wakolera mutabani wo Muhammad Seggirinya nga mulamu. Era weebale ensobi naawe ziwakola ng'era mulamu. Muhammad Seggirinya gw'obadde omujjanjaba era gw'obadde omubeerako. Njakubuuza Mama Seggirinya, bwe wali ng'onaazanga Seggirinya tewalaba bantu bye abasajja bye baamukolako? Era mutabani wo teyakugambanga nti bankozeeko bino? Bwe najja ennaalya Seggirinya yandaga ebiwundu, nandaga bye baamutuusako ku magulu, ebintu ebiringa ebiddugavu nga maama naawe wooli. Mama Seggirinya, njagala kukubuuza mukwano gwange, bano bonna bali mu kukukozesa. Ngenda kuwaayo abantu babiri olabe enkola gye baabayisaamu. Naawe mu bbanga ttono oyinza ofaanana bw'otyo. Wuliriza, lindako Mama Seggirinya, njagala bino biwulirize bulungi kubanga ensi ekyakwewuunya. Mama Seggirinya, bino tewabirabako? I pray that God should allow me to open my body and you see what happened to me, my Lord. Mukwewuuba kuno omwali okuteebwa n'okukwatibwa entakera abamu bagamba nti mweyajja n'obulwadde obwamutandika ng'obusaaga okukakkana nga bumututte tagenda batta. Kyokka mu kubuuka I pray that God should allow me to open my body and you see what happened to me, my Lord. Mukwewuuba kuno omwali okuteebwa n'okukwatibwa entakera abamu bagamba nti mweyajja n'obulwadde obwamutandika ng'obusaaga okukakkana nga bumututte tagenda batta. Omusajja yeyambula mu kkooti n'abalaga buli kimu, wabula sente ne zibamalamu, wabula ne muteebaza NUP mu kamera. Museveni temumwogerako. Museveni yakola buli kimu, temumwogerako essaawa zino. Maama abafere bamuzeeko bamugamba yogera kino. Bamukozesa press conference nga ne kabuli y'omwana we eri wali. Bo batunuulidde sente. Batunuulidde Seggirinya mulooza sente yali tazaagala. Mulooza yali tazaagala. Kati no lindako. Mulooza yali tazaagala. Kati ebintu ebimu njagala mubiwulize bulungi. Waliwo abantu Seggirinya bye yayogerako ng'akyali mulamu. Nabo njagala bajje wano. Wulira. Abantu n'abamu balowooza alina mukomera. Ndako. Omusajja oyo bannange. Omusajja oyo bannange. Abantu n'abamu balowooza alina mukomera. Kati nyina obuzibu, kambanyumiza nyina obuzibu temulabanga. Constituency kati ntwala bbiri Seggirinya. Kyokka mujjukira nga obusooza ate nyina butini abasajja bansiba embeera n'etabuka. Kati constituency eya Kawempe North ne Kawempe South. Kubanga aba Kawempe South basobola kujja n'embagoba nga bazze balina ebizibu, amazzi gabayingiridde mayumba, omwala gwabomose, waliwo alwazizza, waliwo afiiriddwa. Kati ambulance ekola mu Kawempe North n'ekola mu Kawempe South ate n'ebitundu ebirala. Tukola njagala kulwana nyongereka ambulance ey'okubiri. Wakati Seggirinya nyina constituency biro omusajja constituency yagyendekera n'agisuulawo. Ate sinza kukkiriza abantu babeere nga bakaaba. Nze bwe bansiba abantu bange teyabakumaakuma naye nze abantu be mbakumyekumye. Muganda waffe Bashiri gy'oli vaayo gy'oweereza abantu bano batulonda nze naawe nga tuli banaku. Lwaki abantu beerabira? Vaayo nkwegayiridde, nfukamidde kale Mr. Update. Abantu abatuwa akaluku bwereere omusana ne gubookya, lwaki tubatwala for granted? Omanyi bayita omuntu okusimba mu musana n'akuwa akalulu. Muganda waffe Bashiri olimba weekube mu mutima ogendeyo abantu abanonda nga sina kyemba wadde nenze neŋŋaana okubeera nga atisiti mbabeeramu yadde mbaddiza yadde akantu konna olutalo n'olulekera Seggirinya ate nga nange mbadde mu kkomera nange constituency yange ekyannyola kuba nange abantu bonna abange bonna sinababba maliriza ne kati nyina ogattako constituency ey'okubiri because abantu beetaaga services ate bajja ku office sisobola baga nti genda kuba basalizi balina okujja bazikime. Era mbabuuza gwe oli wa nti Kawempe South kale tewali tabu kabasale obadde oyagala bubiri kankuweeyo kamu akalala genda otetenkanye baana abange eno babeetaaga. N'olwekyo muganda waffe nyongera kumukoowoola gyali yonna nti vaayo abantu batulonda tuli banaku abantu omusana ne gubookya. Lwaki abantu batwala for granted? Abantu ne batubeereramu. Seggirinya nze ani awangula abantu 15 be nali nvuganya nabo nga bagagga nga nze ndi mwavu. Tusiime nnyo abantu kye batukoledde. Tusiime abantu abakubeereddemu naawe babeereremu.
Segirinya nandijjewo ekifo bakaba parliament nze mugezi asinga mu kaweepe nze yasoma nze mulungi nze w'amaanyi lwaki balonda nze bankwatibwa ekisa ne bagamba nti Segirinya bambi katumuwe naye agenda atuweerezeemu naye abantu ne bakola ekyo kazibwe abantu n'obeerabira n'obasuula bane totally unfair vaayo gy'oli oba abantu batyamu nze nzikiriza nzije ntambule naawe nja kukwata elementi ngikuteeke ku mutwe bangu oyinza okutya nti abantu bayinza okukanyugira amagi amavundu bayinza okukanyugira ennyanya kati kyenja okukola nkwambaza elementi ku mutwe ngikuteekeko tutambule embantu mbagee banne omusajja leero njagadde muyiseemu nga mwambaza elementi nja muzza bwebunaba nga mbeera tulaba nga kati temukyamwinako gundi nnyo naye nsobola okuyisaamu nga nkwambaza elementi ng'owa boodabooda naye nga bwe mbagamba ono kazibwe kagamba babaawo ey'ekyanzi nga ne bwaba akanyuza oba nnyaanya oba ntula egwa ku elementi nsobola omuyisaamu obanga bwe mbegayira banayedda ne mulaba omusajja mutaddeko elementi nga namwe bantu mwesibesiga bulungi nsobola omusaako elementi lwaki mbapulengedde akantu kano abantu bazibu abantu sibangu Segirinya Muhammadi Mr. Update waffe yanoonyesa Kazibwe Bashiri akalulu era mukatangaawo n'amukwasa kansala bamuyita Bagonza namuga Kazibwe tumunoonyeze bwe yava mu kkomera bye bino bye yayogera ng'alaba asobola omuzza engulu naye musiraamu munne n'okumusaalira tekyasobose n'okuziika tekyasobose ne mu kkomera teyalinnyayo wenjogerera waliwo omulala ono ali mu kwetema amaganzi okwetona Muhammad Nsereko naye ebibye nabibagambye naye okufa kwa Segirinya kutulaze abantu kutulaze mwanadamu Mpuuga ku kufa kwa Segirinya yalagira abantu be bambale ebitengi uliriza njabalaga yalagira abantu be obalaba oyo bayambala bitengi bye n'atikka bbaasi bajje Masaka nga kukufa kwa munne ayagakolerako bya bufuzi naye gye bayita mu kkubo abantu babakolako abantu bakambwe abantu baagala NUP abantu baagala President Kyagulanyi ulira ono kye baamukola wa Mpuuga ulira ulira abantu bakambwe abantu bagoberera jamuulirize Mr. Update bulamu bwe Bobi Wine abadde hero we nga ne bwe guba mukolo asooka kwogera ku Kyagulanyi Mpuuga essaawa zino yerigase ya Segirinya gyagala okutta Museveni yerigase ya Segirinya lwaki baleeta kino lwaki baba bagadde otuvuga mawulire kubanga aliwo question mark international community Mr. Nico Dr. Nico Segirinya bamukwata omubiri gwonna abasajja obusajja bwa Segirinya buyite buno obw'owansi babugira Segirinya abadde takyasobola kufunctioninga obusajja nga babunafuya babukuba ne batuuka n'okumusalako bwe yali mu Ssemwayi lwe bamukwatira ekigo obusajja bwa Muhammad Segirinya ne babwokya Segirinya n'agamba abafamire be ne babibuzaabuza tewali yabyogeddeko era abafamire ku bye yabagamba omusajja omu bamuyita George musajja gw'oli Netherland gwe yakuumye ebigambo bya Segirinya bonna obwedde engeri gye boogera ne ku mikolo bannange Segirinya badde w'abantu bonna ayina ab'enyalemu stupidi b'enyalemu ki nga bamuteekako emisango gye bijambya b'enyalemu ki nga bagamba yatemanga abantu b'enyalemu ki bamuguddeko emisango abadde mu makooti bamukubye obutwa ne famire yatunuulidde ssente bonna bali after money
tukoze tutya wano ne mwebaza Museveni yateekako Segirinya badde atema abantu b'e Masaka tiwali wa family yanenyeza Museveni Mpuuga abatadde wali amagye gali wali temuvumiridde magye kujja mu nju byonna biri ku kamera naye Segirinya baamuzimba kubanga mama Segirinya lwaki gwe olooza NUP ne President Kyagulanyi okuwa Segirinya kadi mwamala kutuuza press conference olooza abanupu baali bazze kuziika mmwe olooza President Kyagulanyi buli mukola abeerako Segirinya Muhammad gwe muli mu kwetona Mukaamaganzo olwa busente wano yali agenze ziika Katolu Bwama njaga muwulirize ebigambo byayo yali agenze kuziika Katolu Bwama yakava mu kkomera ngaliwo omuntu gwatajja mu kamwa nga waliwo omuntu amwogera naye abamunoonyesa vidiyo ng'ayogera ku w'ebitaano teriiyo ng'ayogera ku baganda baabo teriiyo ng'aboogerako kaakati wuliriza Segirinya wano yali aziika Katolu Bwama Linda kowulira omukolo ogwo Mpuuga aguliko nga tuziika Katolu Bwama n'abafamile muwulira yamuwulira ebintu bino yagamba people power Kyagulanyi oye ayogera mu bantu nga mulamu nga tewali amukase wabula ng'amanyi kye kitegeeza Kyagulanyi Robert Center mu Bobi Wine mitembo kye yamukolera ne mu abafamile ne mudda mu kwesiruwaza obwesiruwaza muli wali ekibiina ky'abawadde miliyoni 10 kano mu kasale muno lino ekibiina kya National Unity Platform kyakutte 10 millions nga kitegedde neza parliament gyeziri nebaziwa famile ya Muhammad Segirinya parliament nekwata miliyoni 2 mu kamera ne bazijiwa Kyagulanyi Robert Center mu Bobi Wine yesu anagenda e Rubaga mu ddwaliro okukyalira Muhammad Segirinya n'agamba temukwata bifaananyi byonna n'ayogera n'abasawo kyonna ekyetaagisa n'akikola ne NUP Mpuuga tolina kapasite erumba mugundi wa NUP mubaka wa NUP wa National Unity Platform ka parliament kyey'obusiru eyinza okutuula nga leader of opposition tamanyi atula commissioner team mwera parliament ya Uganda Gwanita Amongi n'olowooza nti Mpuuga asookwatagana ne gye baamugoba ne mulooza Segirinya mugenda mukolerako ebyaddiikuula muzze mukola eby'obuvuyo tetwagala musiruwalire ku bannayuganda mwakoze mu mawulire ne mugamba nti Segirinya mumuwadde miliyoni 9 okumuziika zaalazeewa Mpuuga zaalazeewa maama essaawa zinagamba talina kyakulya obufere ku mirambo njagala mbagamba ebigambo bino Mpuuga wagenda n'otomeza maama wa Segirinya bwe watomeza maama wa Segirinya gwe kasajja gwe okumanya oli mubi Mpuuga akyayibwa obulamu bwe bwonna Mpuuga gye yava Masaka yatuukirawo butuukizi Mpuuga ozookola ebikolobero naye tewaali kikoze Segirinya alwaniridde omuntu we wansi ne muleeta amagye Mpuuga nga yaduumira amagye yaduumira ba DPC otudde wali owambye abaana b'omusajja abaana taata bamulese eno gw'oyisawo accountability ab'emmengo ne bakulekaawo ne bajja eno ku mukolo gye balaba ewali ensa ne weetema amagazi olina baamukaaku otissa abantu obatadde mu kisaawe obutebe bukalu n'otaswala ku myaka gyo mu mutwe olina buugi Mpuuga nkugamba ebigambo bino tewalifuusa ekyo tewalirabye Segirinya taba kuba Kyagulanyi Segirinya mwate mwamwagala Mpuuga nina information gwenyini wakubira president n'omugamba kakati oyo musajja simanya waliwo ekigambo kyewakozesa eky'oluzungu lwaki omufuula MP lwaki okola bwoti ne bwoti era ng'oyagala Sulaiman Kidandala right now weefudde oli buloka oweebuuse oli ku levo ya Catherine Kusaasira
n'otaswala gw'ozadde ng'akamyu buli ba personal assistant abawala be baleeta obazaddemu right now oli mu kumanyira linnya lya musajja. Ekibuuzo ekinene tonna kibuuza Museveni Mpuuga bw'oba oli ku opposition. Ani yawa Ssegirinya obutwa? Ani asse Ssegirinya? Ebifaananyi byafulumye. Museveni n'abawa ssente muzikize abatta Ssegirinya. Muleete diversion ku batta Ssegirinya. Nze sigenda kusirika Museveni watta Ssegirinya. Sigenda kusirika Mpuuga mwatta Ssegirinya. Bidiversion mubirete mba family. Kubanga nabo batunze Ssegirinya ne bamwegaana eri ensi banoonya bya bugagga. Simanyi ono kojja gundi ono wa buswiriri ne bantu mmwe mbakolimidde. Muli babi. Temwalirize ne mutamuwa yadde wiiki mutunulidde bifo. Bangi mwategese dda n'enguye tugenda mu parliament kyawedde dda. Subhanallah. Ssegirinya yababeererawo. Omusajja yatoba mu bulamu obw'ekinaku n'atunda obutwa bw'emmese. Mr. Pudeti n'azimba erinnya lye. Parliament yali obba wa ssente eyo. Ekkuba eryatwala Ssegirinya lya musajja ono andi emabega Kyagulanyi Robert Sentamu. Era mwe abavaayo n'okumunenya nti kiki? Ono omusajja ye yamuwa mileage. Mumanyi kye kitegeeza obudde obwo 221 nga gwe bawandako eddusu yawangula. Tewali baali balina mannya ne bagwa. Tewali baali ba minisita ne bagwa. Tewali baali b'amaanyi bakidandala baali b'amaanyi. Latifu Ssebaggala yali mubaka ng'atoola gunna azina amazina wali ku kitebe ali ku lukiiko lw'e Kampala. Kyagulanyi Robert Sentamu n'agamba Ssegirinya nga Ssegirinya ebitabo bye byaliko akabuuza ge mazima nammwe mukimanyi. Ne mukama wange n'ayimirira n'agamba tumuwe kaadi tujja kutoba naye bye mumusasudde. Mukyala Justine Nakajumba maama bakozesa ensobi bagenda kudduka. Nagirinya abadde agenda kubeera successful mu bulamu bwe mwamutadde wa monki. Mpuuga n'ogamba ne Mpuuga oli musajja mubi. Omwana taata waakoze erinnya ayina abantu ebweru abamwagala. Omanyi kye kitegeeza Nagirinya Kyagulanyi omukwata n'amulaga ensi. Omanyi abadde bagenda okulabira Nagirinya yali badde ng'Olivia Lutaaya. N'ekisajja kikootokezi kimututte ewamu agenda kuteeka Luteesi bufiizi. Bw'ava kuba sipiika tagenda kuddamu kuyambibwa. Nawe maama Nagirinya mu bwavu nawe n'osiriwala ne bakutwala eri. Omanyi erinnya ly'omwana wo Babi Kyagulanyi first lady wange omulungi. Erinnya lyeyogeddeko lyabadde lya Nagirinya. Lyabadde lya Nagirinya. Mumusubize emikisa. Kamera zonna ziri eno. Oli Mpuuga ayina zino za kooti ya Kisekwa, ayina zino za kwalula balongo, zeziwe tatunda. Ensi eri wano Kyagulanyi abuuza Nagirinya amulage ensi. Nze yampadde buwi masannyalaze. Abantu bannoonya. Kati mwefiirize emikisa. Ani abaloga? Ani abaloga? Okumanya bano abantu babi bakyamu. Ssegirinya abadde yabakyawa nenga talina kyakkola. Kambalageko. Allahu akbar. Abantu babi. Ssegirinya temwali musasudde mu Mr. Pudeti wange. Tannamala na kuvunda mmwe muli mu kweyagaliza. Nti awezezza na ssaawa ekitegeeza mubadde mu bipulaninga. Era Mpuuga gundi olwakutuse Ssegirinya jangu nga mulabye omulyo. Ne nammwe mujja bireka. Nammwe mujja bireka basajja mmwe. Kyemukoze ku update. Okwonona erinnya lye nga basasula erya Musaata ne basasula mukyala we ne basasula. Wallahi nammwe bwe mukoze. Naye duniya eno mugenda gikomyawa. Abo be bantu baffe. Abo be bantu baffe. Era tekikwewuula bakikola batyo. Ne bakadde bange erinnya lya Ssegirinya terisobola kukusaanawo nga weetuli. Nze mumira nsanafu Mr. Pudeti. Tugenda tambuza erinnya lyo ne National Unity Platform. Nze kye wankolera mu nsi n'oyagala President waffe Robert Kyagulanyi. Gambye abantu babi. Neze sigenda kuweera okulaba ng'erinnya lya Mr. Pudeti tulirwanirira.
nesegirinya abasajja ne bamuteekako gw'ebijambiya abantu mutunulidde sente abantu mutulidde bugagga Kyagulanyi abalaga nti bana abantu babi ne mwenna mutunula butunuzi drone yenna amawulire namba ya Miransana Ferizo 702 22 27 58 0702 22 27 58 muganda wange bw'obanga oli mu nuupu nga naawe ojja tugamba gw'oli mu Peaceman Mayor bikyawo mulambo gwange biki muganda wange genda eri nene mpuga mu musabe ku kaadi fight ad Mr. Update nolinike nkutumiddeko nolinike ono mugere mugobere ku TikTok Facebook videos teekayo mukyala w'amaanyi nnyo oba mwami oba mukyala mumugoberere naye nga kyembagamba basebo ne bannyabo tetuzikiza tusigale ku mulamwa mukama wa mununuzi yamutuwa Kyagulanyi Robert Center Bobby Wine tewali asobola kulwana Bobby Wine right now balina kye baagala ozikiza kuba basse Mr. Update Mr. Update yakyogera abasajja bwe banzita era abasajja finally ne bamumaliriza abasajja finally ne bamutta nenga kye tubagamba kiri ekintu kimu mubeere ku mulamwa mubeere ku muzuuli temuzikiza Bobby Wine is our president kibaluma omusajja mpuuga yawebuka wagamba tajja genda Masaka ne mu constituency yazi komandi nekolebwa president kati nga mpuga gwovanga ku basajja abaleese zimamba abaleese mundu naye mulambo ne gubalemera wali big up foot soldiers ba foot soldier bano mubabereremu ba foot soldiers bazanyo muzanyo gw'amaanyi abaana wa foot soldier oyinza okuba oyina 10 ebibiri banoonyeeko oyina engoye enkadde zibawe abo baana bazanyo omuzanyo ba foot soldier bakoze omulimo mubaagale tiimu ya president talina buyambi bw'amaanyi bwagenda jiwa bangi tulina bafutu soja bangi negwe nobeera nga oli mukodo onyumirwa bbira babulabi ku live nobeera nga tosobola kukwata yadde emitwalo ebiri ku nsi yo abo abaana batambula ne pulezidenti bafutu soldiers be bajasa abatuufu be bakuuma omukulembeze ne bavuga zi boda olira tasobola gamba abaana tubasondereyo ka boda kakano ba MP abaana bafutu soja mu bayambe bano waliwo abaana security ya president ba Edi Mutwe bano bambogo bamaka abaana abo mubanoonyako badani magic mubanoonyako banubye ndite bakyakola negwe nobeeraawo ng'ogugwo kugamba kyekigenda maaso omanye ekikuumye vibe eno omanye abakuumye Kyagulanyi omanye ebintu bino mbibagamba mubimanye because mu Uganda wano omuntu asinga okwagalibwa ye Bobby Wine nkidamu ne Ssaabasajja Kabaka mu Uganda wano abasinga okwagala bali babiri Bobby Wine ne Ssaabasajja Kabaka wa Uganda naye mbagamba basebo ne bannyabo temuzikiza wetulaga wazibu abasajja baswaswadde mpuga ye yagambye mission gye bamuwa ino gimaliriza mission yakutta Bobby Wine era emizindalo eyo ku kisaawe kye baali bataddeko obutwa n'emmere ng'erimu obutwa nuupu efiirwa abantu nebaza abaana baagaana emizindalo ne bagoba ebimotoka by'amazzi bye yali aleese awo mugenda okulya abaana ba nuupu bafa biki mpuuga n'oleeta amazzi agalimu obutwa gambye mpuuga afuuse mpuuga gambye yagwa eddalu yenna ali eyo yabadde ayagala abeere ku mukolo president kwali abeere wali amasanyalaze g'omukulu okamanyi amasanyalaze g'omukulu buli omu aba ageetaaga era tubagamba abannayuganda temuzikiza tubagamba bannayuganda this is your country tewabaawo abatiisa eddoboozi lyafudde eddoboozi linnuma simanyi baddagala kyate ndina mwavu sina ssente badde mu kuziika ndi mwavu bwavu bunnuma mu Miransana fate olina olwana olutalo buddata tebulabika Allah tusaasire obwavu buno mbadde mu kuziiko ino tambulira ku maiti abasajja baleme jibba ekiro seebaka kuveeri kati n'obwavu bunnuma kati nogenda ku TikTok kubanga abantu bali eyo tulina balabisa tulina okuyimirira ku mazima ebyo byebyo munaye n'enjala nekuluma kati ngenze ku kikomando kyange n'ekicupa ky'amazzi amafumbe
kikino ecupa ofumba amazzi n'oyiwamu n'onywa ne bakuvuma mbanaku batulangidde banaku bazibu balabe tebalina kye balina bafuutu soja mwawaddeyo mmeka ku Mr. Update ne temutusiimye Katongole bannaye seeno olina akulangira obwavu olina akulangira obusuuti okwata bisimu simanya biki abasajja bannangidde essimu eno kanjikuba ekifaananyi mugirabe essimu yange nejeeyo gye nnina kambere ku neeyo enkadde simu eno ebaweereza nno kanji balage mugirabeko nkadde bubeetya ogiraba kozirindako njabalaga simu eno emabega bwefaanana eno yebawa ogiraba lindako nkubye ekifaananyi iyo ogiraba bwefaanana yonna yagwa twali tugenda gundi twali tugenda Kamuli n'engwa luno by the way wano watandise ogira nabibalaga simu nefa ebaweereza kamera ogiraba bwefaanana kaaka akantu kwetudde munange naye Mungu alinyamba nenfuna essimu empya yadde babinangidde bonna basajja bampuuga laba essimu gyakwata kasajja kanaku toyina daba biki gwoli mu kumanyira mpuuga munvume kambeere mwavu nenga sikutte sente za Museveni kambeere munaku nga sikutte sente za Museveni kambeere bwentyo nkimanyi wanudde tulizimba Katonda yebale nnyo Katonda yebale